yali yatooloddwa entebe ez'obwakabaka 24. Ne ku ntebe kwaliko abakadde 24 nga batudde nga bambadde engoye enjeru ne ku mitwe gyabwe engule eza zaabu. Yeebazibwe Yesu. N'alyoka alaba abakadde entebe nga yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka 24. Entebe ez'obwakabaka 24. Entebe zino bwe tunaba tukiridde wansi ojja kulaba nga abazirika abakadde bonna basinza. Lwaki zaali zeetooloddwa? Yesu bwe yajja yatumwa eri ennyumba ya Isirayiri, yatumwa eri endiga ezaabula, ebika 12. Amina. Oba Yesu Kristo nga munnaggwanga yenna bw'ajja gy'ali amugobera wala. Oluganda lutuula bwe tosaanidde kubanga natumwa mu kika kya Isirayiri, natumwa eri endiga ezaabula. Naye bwe yatambula ng'aseseetuseeko, Abayudaaya baamugobako ne bamugobya n'emiggo mayinja, Bayibuli eyogera mayinja. Bwe yatumwamu, naye bwe yasisinkananga bannaggwanga ng'okukkiriza kwabwe kuki? Ate bwe yagezangako okutambula ne bannaggwanga, naggwanga baaweereza Katonda. Bannaggwanga bakola ki? Bannaggwanga bakkiriza Katonda. Bannaggwanga oluvannyuma n'okulaba bannaggwanga okukkiriza kwabwe, ne batandika okugabana ku mmere ey'obwana, ku mmere y'abaana. Obwana nakyo bye kiri, ku mmere y'abaana. Obwana tuli bwana ku baana ba Isirayiri. Twebaza Mukama nti Katonda wa kisa yatandika okuggulirawo bannaggwanga. Ku bantu be yali alonze, yalonderamu munnaggwanga 12. Naye ate omu bwe yavaako, ekkanisa yafuba okuzzaawo omuntu omulala, ne bamulonda simanyi yali Matiya. Matiya mu Luganda kyeki? Kyeki Oluganda? Mathias. Kati Yesu ye kennyini ye yalonda 12, n'addamu n'alonda. Bwe yalonda ng'amutuma mu baamawanga, si mu Isirayiri. Bwe yalonda ng'amutuma mu baamawanga. Eyali tatumiddwa mu baamawanga, yalaba nga abaamawanga bamwaniriza nnyo, ate nga n'okukkiriza kwabwe kunene. Bwe yalonda yamutuma mu baamawanga. Ennamba 12 etegeeza kinene mu nsi ey'omwoyo. Kati ontulabawo ennamba 24. Yeebazibwe Yesu. Mu bayigirizwa yali alonda mu Isirayiri. Ebika 12 ebya Isirayiri byali birina okwejjula, naye ate yafunayo n'abalala. Bayibuli kituukirye nti amawanga gonna, nga si Bayisirayiri bokka, si Bayisirayiri ki? Amawanga gonna gajja kuvuunamira Mukama. Amawanga gonna. Luli yali Isirayiri yokka, kakati amawanga gonna. Nzija ku ntebe 24.
naye bakitusinza Mukama. Kambaleko matu tujja kweyongera. Wani? Ekitegeeza mubadde mukutte. Yeebazibwe Yesu. Bagambe tugenda kusinza ate era nkomawo. Kubanga oli agenda kubeera natala. Simanyi Mukama ayinza okubamu. Yakubye eggulu essimu, eziti ggulu bakoze.